Anita Mungu ngati yakaba kubanga Obwa minister is professional. Anybody can become a minister. Chichi chembade mwagala mu ministry ya internal affairs. Manya Abanyarwanda gwe onogora abawansi akaba si mwana wa somero. Ono vice chancellor wa Victoria University Dr. Lawrence Muganga takabira mufu akaba kurokugamba akakiiko ka vetting ka parliament kamulemeseza kubera state minister wa internal affairs. Nekati dokita wande badokabira ekifo kya minister notuka nakugenda ku mararo kukakasa ngu oli muna Uganda kubanga yagala bwa minister noyogera biri kubanga singa yenze Dokita Muganga olunaka kakiiko kwika kangoba ngusikolofyinga kuba minister wa internal affairs. Teri kinali ngenda kwogera, nali nsirika ninzirayo mu university kusomesa kubanga mmwe abayina kusomesebwanga mukabira bwa minister kiche chamanyi kiri kubwa minister kubanga buli buweereza si busuubuzi si business kubanga oraze kintu ekirala okwagala bwa minister mugereno mudeno mugena na kutuuka okuja n'abagenzi bamwe ababafaako ku parliament kukakasa ngu Kituufu oli munayo. Bino byonna ebya Bannayuganda batandise kutegeera ku Dokita Muganga. Timufayo kano ka NRM. Mama wange okukyalo yabiteeka ku social media. Kiki kyokakasa kubanga ngoyagala bwa minister. Nedda tuswaleeko. Naye mulyeno mugugumuse mukola ki kati wookabidde kubanga oyagala bwa minister ato bakadde yingaffe wookabidde ngu njagala bwa minister bwange muli ku speaker Tayebwa mumwambalidde mumwogerera bino ye speaker ya appointing ye yaba appointing speaker Tayebwa ye yali mu kakiiko yeka kubanga wandiraze maturity na intellectual nogamba olede nze ndi dokita PhD kange nesomese ki abaana b'eggwanga. By the way, abantu bandibadde ba minister bandibadde bagagga nnyo atayina kye yeetaaga. Kubanga ndaba
abavandimwe abeeyita Abanyarwanda baki bonna bavuddeyo bagamba Muganga 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 Muganga. Obwa Minisita bwe obwa Minisita obwa Minisita is it professional? Professional oyo yakusomesa baana bagwanga. Bweba bakulese genda osomesa baana b'eggwanga. Kubanga obwa Minisita si matikkira gubaganye kutikkira bakujeko dokitorio yo aha kiki bakulyako kasente nedda. Dr. Muganga ukabira otubwa Minisita nawe weebuuze Anita Mongo yo nga tiyakaaba kubanga obwa Minisita si professional. Anybody can become a minister. Kiki kyemubadde mwagala mu ministry ya internal affairs kubanga mmwe abalina kusomesa eggwanga mukabira bwa Minisita. Kiki ekyamaanyi kiri ku bwa Minisita kubanga buli buweereza si busuubuzi si business. Kubanga oraze kintu ekirala okwagala bwa Minisita obwo mwogere eno mudde eno mugenda na kutuuka okujja n'abagenzi bamwe ababafaako ku Parliament kukakasa ngu Kituufu oli munayo. Bino byonna ebya Bannayuganda batandise kutegeera ku Dr. Muganga. Timufaayo kano ka NRM. Maama wange w'okukyalo yabiteeka ku social media. Kiki kyokakasa kubanga ng'oyagala bwa Minisita? Nedda tuswaleeko. Naye muli eno mugugumuse mukola ki? Kati wookaabidde kubanga oyagala bwa Minisita. Ato bakaddeyi ngaffe wookaabidde ngu njagala bwa Minisita bwange. Muli ku Sipiika Tayebwa mumwambalidde mumwogerera bino ye Sipiika ya appointing ye yaba appointing. Sipiika Tayebwa ye yali mu kakiiko yekka. Kubanga wandiraze maturity na intellectual nogamba oledde nze ndi dokita PhD kange nsomese ki abaana b'eggwanga.